Baddawo komweka mutukweko omukolo. Tetwakwese mukolo naye ogusooka mu mikolo gyonna ogusooka kubeera gwa family. However much ensi yonna kati family yange naye waliwo kye bayita biological family eyo family esooka lwaki nti kubanga ebeera emanyi eby'omu nnyumba mumanyi byawabweru naye kati wabeerawo abamanyi eby'omu nnyumba so bazadde bange babadde balina okusooka ne boogerezeganya ne bazadde b'omukyala netuka ku nzikiriziganya kati awo twabadde tubalaga nti tutuuse ku nzikiriziganya okwabadde ku kyala tekwabadde kwanjula oba mbaga okukyala ekubeera kwabadde ku okwanjula oba embaga tulidde kufaana mukama yamanyi bwe kunaabeera oba tulaba ku bannamboole oba nakirumbe enaabe ewedde ayizulu oba mwatidde poliisi ogaana ogamba nti obusajja buyinza otusayirako awe tugusa mu public omukolo si kyekyo naye era nga mulaba setting lwakuba bamu balabye ng'ekinene n'ekyo kyabadde kitono first of all family yaffe nnene nnyo era twatoddeko quarter of it ne family ya mukyala nnene nnyo era nabo batoddeko quarter of it so just gwabadde gwa mu nnyumba gwabadde mukolo gwa mu nnyumba kati ogwanjira okugenda kubeera mukolo gwa bweru n'embaga amakeke Miki wafunira ddala banne oba ngamba ani oba omwana matabuta nze ndikawa tata naye ali atya yegaye alikiriya tomulaba tabatambalako kira Shozi Miki ali atya yenga omuntu okutwaliza awamu ekifaananyi ki kyoyinza oseegira audience nti Miki musajja bwati ne bwati naye asobola muleke enjagala ye yabajulamu Kati, the thing is, another person, another celebrity, but you know, I see a different man, I see a humble man, a caring man, and a God-fearing man. Kubanga nze nasooka omulaba ono nagamba ngenda kumuwasa. Nga sinaba no nakumugwana. Namugamba ngenda kumuwasa. Omusangawo. Namusanga eyo ng'abeeyo abagula by'egwazi. Ntakulwisizaawo nnyo ono. Would you mind any time here? Just God, everyone has their own time. Tusinga okubesingira ku bavubuka abali ku social media batandise okugamba nti nno akasente kasitwamu bye bibala ebivuddemu. Omanyi wabeerawo omuntu nga si musiru naye ne yeefuula omusiru. So bwe weefuula omusiru, obusiru kifuuka part of you. Some people are not stupid, but they pretend to be stupid. But if you bring stupidity close to you, you become stupid. If you make stupidity part of you, you become stupid. So in short, tetwefuula basiru otegeera okukola nze bandaba nga ntoba people around me bandaba nga nkola ki nga ntoba ate okukwasa mukyalawo tekyetaaga kubeetaaga kusooka kubeera mugagga. First of all olina kusooka kumuwasa ku mutima n'omwagala kati ebyo ebirala bibeera bisima. Nze siri mukulembeze wa Nuupu wabula ndi muwagizi wa Nuupu nga Munnayuganda yenna era nkozesa eddoboozi lyange n'okwogera byonna bye njogera soogera kubanga bubirwa ni muganda wange otegeera soogera kubanga singa mbadde njogera kubanga muganda wange nze nandibadde ku lusegere lwe wano okitegeera naye njogera kubanga nange ndi Munnayuganda kinkwatako sisasulwa sifuna yadde n'ekikumi okuva mu NUP kubanga siteekeddwa kukifuna ndi Munnayuganda ng'abalala wabula neetaaga kufuna bingi NUP byekola birina okufunamu nga Munnayuganda omulala era nze sikiika mu nkiiko za NUP kubanga siri mukulembeze mu NUP nze mukulembeze mu Sulubada High School. Miki olwo tusuubire nti emikolo egisigadde gya ddi soon kati just tusabe kano ka corona tukakubezi right left huko Shozi alabika yamanyi ddi bagere lenga tujja tusabe just mukama na bulamu na majja kola nnyo na bongo. Okay, bigambo ki by'oyinza okumugamba mu kaseera kano ng'okukyala kwawedde? I want to thank him very much for honoring me at Mwagala nnyo. Omukyala omusuubiza waliwo ekizuuko omwagala nze kwagala ate namusuubiza nti ayulumbaga ekyo kyonna kijjako biyesi agatise bigini katandika butandisi akajimu katandika butandisi